Oh, from Uganda, Mwebafe, welcome. Education, entertainment, information, and translated movies, political information. Rest in peace to this great man, Master Zimbe. Ensozi za Himalaya nga zigenda maaso n'okwogerwako omukyalo n'annyonnyola ki and Australia full of heroin and crystal methamphetamine. Nga kigamba okwandi waliwo olw'ekikoosi ekyakigenda maaso n'okunoonyereza ku bantu bana bagenda maaso n'okutunda enjaga ku saidi eri Australia era nga baali bagenze ddala mu maaso n'okubanoonyereza abaali bakola ebikolobero ebyo naye nga bakyawuliddwako ababeera. Bino byonna birengerwa omu ku balengedde amawulire galisaako okuwuliriza ebadde byogerwa tumulengera kaseera kano ekyalitandikwa ogenda omutuukako omusajja engeri gy'atunula alinga alina ekintu ekimuyuza ekyagenda maaso ekyalitandikwa asakatidde kumbe yatunuzaamu emundu omusajja yetunuza ekyo kyabulabe yo si poozi eyo tebangako poozi abatanenyiga nobaawo essimu omuntu agenda okwenyiga asooka okukwata essimu si kulwanga bbanja libadde limutwala nga bamugambye tukusasudde. Praying for intervention, asking when will the world step in and protect us. Kakati munnamawulire ye muntu ayinza okuleeta akagambo akasongovu nga ekaba kayambira ddala wekaba kagiwunyisa ekyalo kyonna giba giwunye. Kyala baali wano ng'ebbaluwa yayoza ku munye ekyalitandikwa mwana bamuleetedde ebbaluwa eyamalamu amaanyi nayoza ku munye ng'enjogera yonna bw'ebeera ng'omuntu afunye ekizibu. Emunye eno eyozebwako nnyo mu mbeera nnyingi naye ng'okusinga eyozebwako nga lw'emitawaana egize. Ye mwana muwala emitawaana ki gino ekyalitandikwa tugenda maaso katandika batazi tulina bbingwa kwa Ivory we tusinzidde. Kale mukazi wattu ebbaluwa eyo engeri yereeteddwa omujaasi ate nayozaako ne ku munye biseera bisinga abajaasi abo bagenda maaso n'okulwanirira eggwanga naye ebbaluwa ezo zitera okutuuka maka gaabwe ebiseera bisinga tekibeera kirungi n'akamu. Era mwana muwala kyalaga nti waliwo ennaku ey'amanya eryemutuukiridde wayitawo emyezi 3 Gold Coast e Australia eno kyekizinga ekisinga okuba ekinene mu nsi yonna era nga ekizinga kino abangereza edde nnyo baasuulangayo abasibe kakati ate ne gyefuuka ensi kyokka nga kizinga ekisinga obunene mu nsi yonna. Yagambye ekintu yakamala okukiraba naye kyamwewunyisiza mu mbeera ze zimu era nga tayagala genda maaso nakubaako nekintu kyonna kyagenda kusolovinga nga kino kinnaba kugenda maaso nakuggwa. Anti amukubidde essimu amugamba ensonga tulina okuba tuzitereeza zino naye nze byensinga okulabamu ate byongera kutuleetera mitawaana tukoze tutya okubaako nenge gye tubijjawo tugenda maaso ate ne kakomyawo ekintu mu nkola yaako naye nga tulinako kyagenda nako mu maaso. Afunye akasimu ku bizibu ebyaguddewo nga yeetagisa okubaako ne kyakolawo naye ate nga ayina ne famire kale omukyala mukubiddamu nga ebizibu ebiriwo biraba ndaagutereza ensonga zaffe kubola n'ebyatuuse ku bano nga tumaze ofayoko tudde ku mwana wuuno afunye omugenyi we kaakaawa eyafuna ebbaluwa gye buvuddeko. What can you tell me about Seth Corban, the sole survivor? Seth. Muganda wange kiki yaganjagala ombulire ku ky'omujaasi waffe gwe mwasindika njagala okumanya mujaasi ebyo byaggwerawa omukyala gwabuuza meja oyo gwe tulaba meja. Well, that's my job. Yagana naye gwe ate munnamawulire ogenza wali nnyo n'okunoonyereza ebintu bino kiki nti gwe mulimu gwange omwana munnamawulire abuuza omukyala w'amagye ali ku ddala lya meja omujaasi ono mwakoma ku kino eba n'abagenda. I know that they weren't removing landmines. Naagani mulina kye mwannyonnyola ekirala mwaga mubeera mu buzibu mubeera mu kubonaabona naye kati simanyi kyaggwa kiki ekyabo tuve mu by'omuzannyo nyabo.
Special Forces operators observing the clearance of landmines for the UN. Kakati njagala okumanya bamuntu sono basindika landmines ezo tezayogerwako tezirina genda maaso nakubeera mu bifo ng'ebyo. You go in there asking questions. Onagenda maaso n'okuuliza ebibuuzo. Simple as that, Rebecca. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo Rebecca bw'onagenda maaso n'okubuuza ebintu by'amagye ng'ate oli muntu wa bulijjo. In order to find a civilian who just wouldn't let it go. Naga lwaki ebintu ebimu tosooka n'obireka n'obyesonyiwa. I have to go. Nina okugenda. Into him. Oyo Major. I know he's a father, a husband. Naga nimanyi bulungi nnyo temuli kugenda maaso n'okunoonyerezaako manya nti nno alina omuntu gw'alabirira era nga musajja mwami kati onagenda maaso n'obutambuulira ojja kuba okoze bubi nnyo olina okumbulira ebyasembayo kubanga n'abaakomawo bennyini bali mu buzibu. Kati omukyalo ono ng'amaze okubaako kyategeeza Meekyo oli bava tebakanyiza kati udde okuwa amagye yakomawo kawonawo ku bakomande baasindika ye yakomawo banne ne basigalawo. Musajja muzadde alina omwana n'omukyala naye ng'olutalo lwamufuula kirala era mukyala we amutunuulira ate alina ebintu ebirala byagenda nabyo mu maaso byagezaako okuleka nti atereezaawo. Name one of her friends, Seth. Olutalo Take this job, she can come stay with me. n'agamba mbadde njagala omwana ono ajja abeere nange bannaye ate sewava tulekeemu amateeka tegakukkiriza kubeera na mwana oyo. Omukyala tebabeera bonna omwana abeera n'omwana omukyala abeera n'omwana kakati omwami aga mwana ojja mumpa naye amateeka gamukkiriza okujja n'amupiikinga n'agenda ne batambulamu n'amuzza. Kati ye alina ensonga ze lwaki takkirizibwa kubeera na mwana ono okuva lwe yadda mu lutalo yava mu lutalo omwana lwatogamba maama ne mubeera mwenna kuba mwene ebisinga tabimanyi. We can't get in contact with you. She gets me a babysitter. Nze amazima ebintu binaabeera bwe bintu bijja kuba bimpisa bubi nnyo twalibadde tubaako neetegeka bannaye ne muddamu ne mubeera mwenna. Omwana agezaako okuleeta ekintu kino naye nga munenga bamanye ebyamateeka etteeka terikkiriza terina we likkiriza kubeera abakyabeera bonna. Kati mwana muwala anoonyereza ku nsonga zino alina ebifaananyi byaguddeko. Kiki kandabeko ku byobadde ogezaako okunoonyereza. Omwana ono anoonyereza ku bintu bino bennamawulire aga abasirikale abamu baasigalayo naye kati kawonawo ye ekyo tukikoze tutya. Emmy? Kyakuyiga ki ekiri mu sinema gy'otandise ekyali tandikwa ye nabbingo katandika butandisi yabukede TV2. Josh talked about him in his letters. N'amugamba ebbaluwa ezisinga zino mbadde saagala ogende maaso nazoogerako. I have to find this guy, Emmy. Njagala ngende maaso n'okuzuula omwami ono ambuulira ekituufu ekikwatagana ku basirikale abaasigalayo kubanga mwana muwala alina omujaasi gw'abadde anoonyerezaako omujaasi ey'omu ku baasigalayo naye kati yakomawo agamba ayinza omubuulira. Omwami ono olutalo lwamuyisa bubi era embeera zonna z'aliko abeera yekka ne bw'alaba akawuka mu nju ye ajjukira ate ebo ensowera ze yalengeranga ng'abantu bafudde ne walaba ensowero mu nju ye. Omujaasi ono gwe tulengera bimujjira mmoja naingia nyumbani yangu tena mingi niliwacha huko tena wacha mimi naone nakuja pande hii ataona mimi. Askari agenda maaso alengera ensowero emu ava mu mbeera. Omusajja ono kyeki muletera okubanga abeera mu mbeera eyo. Alabye ensowero emu ajjukidde ensowero z'alaba ku mirambo emingi ate ali mu kulya. Yakomawo yekka banne tebaakomawo. Thank you. Kati munamawulire alina okunoonyereza ennyo alabe nga gyafunamu omusirikale oyo ambuli bali baasigalayo batya kuba gavumenti ya Amerika tekyogerako. Tugenda maaso abakyala bano ebiseera bisinga bakola emirimu mingi nnyo era omukyala yasalawo gwe yali ayinamu omwana n'amugaa nze munnaye sooka ondeke embeera zange kambeeremu nzekka nina kyenda bitali tuufu gy'oli. Bwe yakomawo okuva mu lutalo embeera ze zaakyuka kati ali mu mirimu gye biseera bya ddembe ali eno enkuba etonnya mujaasi yavaawo yakomawo. Agenda maaso n'okukola emirimu y'amagye akyagalimu naye yakomawo banne yabaleka kati tebamanyi kikyasigala gavumenti erina ebyama byayo munnamawulire nga gyazuule bali abalala abatadda amutuuseeko. You knew my brother. Wali omanyi brother wange yali akola naawe. You knew him? Wali tomumanyi? Yeah, I knew your little bro.
naga akatoko nali kamanyi. Nobody gets left behind, eh? Naga nti no teri asigala mabega y'ingombo ya mweseba afande. Kati abasirikale wabalekawa. Mwana ono yali mulongo era nga brother we kati yali mu lutalo. Kati ye nga alina okuleka ndi abako ne kyakola nga babiri. Snap. Good. Ebifaananyi bino abituna najjukira engeri yekubyamu ebifaananyi nga alina abasirikale bali nga bakyaliwo nga tebanagenda ku mission. Kati ebifaananyi kino wakirenga omuwala alina kyalaze kwega kiraga alina okubaako ne kyanyonyola ku mbulaza wooli yasigalawa. Jjukira nti oli mulongo gwe bagenda naye mu lutalo. Ebintu by'ensi tebibeera byangu ebiseera ebisinga naddala nga bituuse mu by'emirimu ng'egyo egibeera egy'ekyamenyo. Look at me, for God's sake! Tunuulira netegereza. Yes, Josh? Josh Stansbury. Do you remember him? Njagala okumanya Josh ekyagenda maaso ki. Remember what happened? I'm sorry for your loss, Rebecca. Nsonyiwa ku ky'okufiirwa kw'omuntu oyo Rebecca. Wulira. Missing. Yabula oba yafa. Genda ku barracks. Nze toddamu bimbuuza. Did you read the report? I don't believe they were removing landmines. N'agasuubira nti landmines eziyinza okuba zirina kye zaakola naye mwaleeta okwogera landmines asanya abasirikale omulundi gumu njagala nkakase ddala kyali kituufu. There is no pack. Nze siddayo, nze sina kye mmanyi, nze nakomawo genda obuze bakama bange. Ssebo no sigenda va wano. Omukyala ng'oyo yeewaddeyo okujja okuluma omusajja ono abeera eno yekka sayidi ya bbali mu kibira eno amuga alina okunyamba. Ombulye brother wange yasigalawa. Wonaabo neetaaga ojja kukubako yessimu ombulire bisingawo. Rebecca teyagezaako okulekaani agenda maaso n'okutya omujaasi ono kubanga amawulire gaageetaaga ng'omuntu. Brother wooli asigalayo atya musajja ono ebyamujjira olutalo baalimu mu Australia lumutabula mutwe kyokka nga yekaawonawo. Kiki ekiviirako olujjukira nga ekutte ku mandizo nga we yazipasuka. Bali bakama be baamuleka asooka awumula abeera eno mu biseera eby'eddembe. Naye kati ate embeera zaalimu alina ekizibu kya famire ye omukyala n'omwana alina okuleka ndi atereeza ebintu byabwe. Ate kino ekiddiridde kwegamba ate wajjukira eky'olutalo alina engeri gy'amagukamu. Yasembye okulabwako omusajja ono yali agenda kwekuba ekyasi n'atakyekuba n'atabukira mu nju ye. N'atabukira mu nju omujaasi ono omutwe gwe guliko ki. Kati ate teyakkirizanga kuleka nti abeera wako ebiseera bisinga naddala nga alina ekimutabudde. Ye musajja gwolaba omusirise naye nga womutunula buli wajjukiramu ebyolutalo atabukira mu nju ayagala okwesaanyaawo ate famire ye omukyala yamuggyako omwana. Ze embeera mutaka zaalimu mu kabaala ebyebbaala okutumya obutumya abaatuse ku kawunta ebya Ivole nga bw'obimanyi ayagala nnyo guno ogubeera mu masa guno ogwa waggulu. Lwakwatako omulala gwagambye ezicupa nga ziruddewo wano so nga abazimanyi we bajja bagamba nga mwassaawo ntono luutu eno byebyebbala. Scotch. Agenda maaso n'okutumya bwe yeetaaga obwokunywa bumanyi. Omuntu ategeera obulungi ebyokunywa byo mu bbaala kwegamba n'atunda naye afuna amaanyi. Ate ofuna obuzibu ye kaasiyo omupya bamuga ekika ky'omwenge nga tannatunulayo kasomako n'agamba ogwo tebagulina gumanyi n'osonga gw'omubulira ne ssente n'omugamba mukulu Joseph ojja mugamba nti nno matabalo yaguguze. Egenda maaso owaayi waliwo abawuliriza tuyogere emboozi zewalumbyera zeewange eka naga bingi nnyo birina okugenda maaso n'okutunuulira kubanga ebya brother wano badde saatu byogereko. Nze ngamba sigenda kukkiriza ssebo kwesonyiwa oba oguze yakunywa oba okoze eki. Nze njagala kumanya bya brother wange ye mulongo omukulu babirye ayagala okumanya kato ekyamutuukako. N'amugamba ndi owaayi ebya brother oli mutuufu. Nze okusinza bwembala wetwali saagala kwekandi wembalire okutuuka ku 10 nabo okyali wano saagala ogende maaso nakumbuuza bya brother wo. Wali omumanyi soko mbuulire. Teyali mubi nnyo
omanye omuntu okubuli engeri mwali beerangamu ng'ebiseera bisinga wabeeranga nnyo ne brother we nga mulungu. Ways at war. Kikyotalo kyali kiti eyo. Not with our father, then with himself. N'amugamba okusooka munaye twabeeranga ffenna naye twayawukana mu bazadde buli omu n'agenda ku lulwe gwe wasembayo naye. Ye mulongo ono. This kind of bond that most people don't understand. N'amugamba munaye n'ekintu kino ekindimu ate ffe abalongo tulina ekyaffe abantu abala kye batategeera bw'oba tolina munno ng'aliwo embeera etatuukiridde lazima olina okunoonyereza ozuule. Bwagamba komando ate komando aziise ku balongo abawera oba ozanyisa emmundu n'akabuka bannange tankuba. Ekyo kyokka mukazi we ekooti yagamba nti ne waba akutunuulidde nnyo eddakiika neewera ng'ojja otukubira era okuva lwe yavaayo. Ebiseera ebisinga ne babyakunywa ye alina byatunda ng'oli afuka omwenge tegujjudde agutulula n'alaba ng'ogujjudde. Bano balina engeri batululamu omwenge nze njagala kuva wano kumbe tegujjudde okuva lwe yava mu mmundu yeetunuulira engalo wona daamu daamu eruwa nedda madaamu ojja kuzisonyiwa amanyi kati omwana tamanyi mbeera ziri musajja ono. Ebyo ebimu ku byamuleeta okuba taddamu kuba na mukyala we wadde n'omwana. Omwenge anywa wakatiri baluka omwenge gutuuka mu byokunywera mu giraasi eba kontulo. Egiraasi tokuba mimiro naye kwata ecupa ne munnaagamba walaayi golooba osobola nga naawe okola kalivenyu bwomudiza naye namyalo nawe tobadde mubi. Gwogwo omwenge ogwo giraasi guba gwakitiibwa nnyo. Kati oluvannyuma ennyo amaserengeta aga Bama Myanmar tulengera kafirimu etandise. Brother To sisters, right? Batandika okunyumyako ku mboze kwatagana ku sister. Well, ye mulongo tumulengera daughters. Akando akali kasigala byonna byonna nonaga nange abangenda kebandekera yali mukwano gwe ow'okulusegere ku Rose Friend. Kino ki ekyajjawo tulengera komishoni bwe baali oli yali mukwano gwe ow'okulusegere ku Rose Friend. Ne banagamba Mawanda ne Bwanika abo ba mukwano nnyo kakati yembeera eri bali we baali naye nga batuse mission mu Myanmar Bama. Ekitundu ekigamba okuba ndi kyo kyali kijjudde ebikolero bbanga ddene. Mission yali baleese baatuka ekiseera ne balina okulinda. Nga balina kulinda wooda ya mukama wabwe okkuba. Bagenda okulaba omulego babagamba nga balengera bantu ba bulijjo. Refugees. Nga ate baana bato. Bakazi na baana. Just civilians and some priests. Ate abakulu abaliko bakadde bulala abasajja. Baba tebannakuba. N'abawasumulula fitina. Basirikale aba Myanmar bano tebalina wooda ekuba mu jaasi yenna singa oba waliwo ow'enjaga gwe baafanga naye. Kati abasirikale ne bakuba abantu bana bava mu njaga abaana n'abakyala. Komando n'aduumira bakubye eno si eddiiru nti kati ddiiru si yabadde mission nti kati efuuse bakuba batya omukazi nga tulaba ne batandika basuna basinaipa moja alo 35 meters half left RPG. set ogenda omuganga oli ali set. Ebigambo by'omujaasi nga anaacapa omuntu si bingi sona mbio si bye bino mukube takako omukono mukubire nerosi. Tunulira moja be basajja basobola okukozesa singo nolowooza bava singo bakubasa bbawa. Clear, boss. Josh, check enemy down. Clear, kebera omulabo baddaddala yenna aweddeyo. Ekikubisiza abajaasi abo kukuba bantu ba bulijjo nga kuliko abaana n'abakyala.
mu nsi zonna zonna ekintu ekyasinze okubeera eky'amaanyi kuwa abakyala n'abaana bitiibwa n'abakadde n'abavubuka babawa singa bawewaza ekkomera egenda maaso. Okay. Put some pressure on the neck. Yabayisa nno bubi nga wali abakubiddwa nga abamu embeera mbi nnyo era mulongo ne komando no balinga ku mission eno nnyo. I don't know. No breath on the CPR. Escape and evasion is cinema. Tugenda maaso na bingo gye tuli Salongo Jingo katandika butandisi ifone bawe tusinzidde na bingo katandika butandisi kabukede TV2. She's breathing. This is priority 1. Head, facial and neck injuries. Ate mwana. Are we tracking on the Rio, kid? All good. 12 enemy dead. Get the bug out. Bazula and buli ngeri balina kulekana beyonge ne missionary yabaleese naye kyabayisa binnyo okuba nti baatukidde ku baana bato ate n'abakyala ku nsonga eno. All over. Locals will look after her. Clear Gomaya. See Uncle Thwap there. Omwana yetaaga ddwaliro ono waliwo ali mu mbeera nga asobola okujjanjabwa ng'asobola okujjanjabwa. It's for her. Some chocolate. Yeyo mulongo tumulengera ali musajja mulungi nnyo bakwatagana bulungi nnyo. Fuck were you thinking? Hey! You just compromised every single one of us! Oh, she stood down! Kati yakulidde okuba temuyomba Out! kasa tusobodde okuba omulabe toddangamu kunyigira banno What in God's name are soldiers like you doing here? What beats me, Gandalf? kati abajasinga mumukola ki wano kulabika n'abantu bafa ne mubeera nga temusobola singa mwapiddewo abajasi abo nga tebannaba so n'okuba omujasi nga tannakola nsobi omukulu aga munyinyonyere bulungi nnyo nga munaddiini. Only death follows that man. N'agambye omusajja gwe tunoonya baatugambye mumukolera oyo kufa kwe kuyinza omugoberera mwe temuyinza musanga era mulinya paati omwana mutubimulimu temudda mumbuza gyali muwonyeza bali emuwonyeza nange ne mumponya abatawonye tebawonye naye wajjira ffenna atutanze nammwe wajjira ffenna gyatutta. Fuck was all that about? Bibadde bikwala ku kye byonna ng'omusajja atiisa muveeko oyo mulalu. All right, let's go. Babuuzizza ne baganda omusajja akulira ebyokulima enjaga muno baatugambye ndi mumukolera mutubuulire waali kubanga mukyamu oliye kwegamba ye kufa kwe kumugoberera mwe temusobola kumala gamugoberera ne mumusanga era buli ng'ekyalaga nti embeera yonna yonna egenda maaso si ya mirembe n'akamu kati omujaso ebimu ku bintu byeyitamu naye nga era tetunnaba kutegeera omulongo ebyo byagenda bitya ye okusobola n'okudda ebyatuka ku mulongo byebiruwa lwaki buli lwatambula abanga eyewogoma ennumba okuvula yava mundu eyo ng'ate eryafande kati lumeeja lyamutwala era bagenda maaso n'okwaga ne bagenda maaso n'okuzuula kuba bali bakwatagana bulungi nnyo ku mission y'okunoonyereza abalabe. Sis. Najja ewa meja. Been making new friends, I hear. Nagande onekyo kyokoze otandise okukola emikwano wano ate nga majje tetukikkiriza nadde ekikwatagana ku mission zaffe okuleka adi ozingizaamu emikwano. She knows we weren't in Myanmar looking for landmines. Nagande mwana muwala waatuuka n'ambuuza ebintu bya Myanmar bwetwagenda tunoonya landi mayini ali ne tukomawo nga tetuwera kati nze mugambe nti afande. Gonna start giving people the truth now, are we? Nagande okusinziira ku nkolagana ey'abantu aba Australia saako n'America tulina okuleka ntandika okubulira abantu amazima ku bintu ebyagwawo ku mission. We all have our missions. Nagande ekyo mu nkola yaffe si bwe gutambula. Meja aba mukulu nnyo era ne captain naye aba mukulu naye meja aba amyusiza ku kitogi wano. Tugenda maaso eno ena bingo gye tuliko Bukedde TV tukatandika butandisa butuusibwako Betway Uganda. Asante Mukyuzi Mixi Bukedde TV ne Scafo Trucks Limited. How you getting on with your ex-wife and Lizzie? Naga nti kati otuusa ne mukyala we mwayawukana. I had a call from a lawyer. Meja yamutegeeza nafunye ku ssimu okuva ewa lawyer we. I get it, sis.
ekintu esigenda genda maaso na kukikujukiza sesi olina okwesonyiwa omukyala n'obeera ate omulondoola nnyo era kireka obulamu bubeere nga olina kyozudde nti olina kumala genda mu famire nga totwebuuzizaako gwe missoni yo yagenda mu maaso nakole kandi osooka n'omula nga etwagamba ojja kukola ensobi ate ffe tuna obuzibu amagye gasobola okuwebera ogolaba nga olina obuzibu ne famire yo ne gazuula ate nga gye galina okuleka nno gakugira mu butayongera kuleka ndi otuusa obuzibu ku famire eyo naye nga amateeka eno omwana weyawukana bulungi ennyo omuzadde weyawukanamu obulungi ennyo ne bba kwegamba ate omwana ne baba bamumuwa olumu agenda asanyenga naye naye nga kiyite kiggwawo ekyabaleetera okwawukana biseera ebisinga tuba twaba tumanye omuntu okwawukana bwate n'omuntu ensobi eba ku maama oba ku taata kitera okujja vice versa naye ekyabano kyava ku ki It's okay, Dad, I'll get them. yagendako ne taata we batambulemu He doesn't get out much. era omwana yali ayagala nnyo kitaawe wadde yagalanga nnyo maama we abaana bano balina ngeri baagalamu abazadde Can I please get the chocolate? obwana nga bujja omanye okuba ne taata nga mujaki kiba kirungi nnyo n'obulira ku bano ne saabagamba komando kano kagenda okulaba taata ke kakwano k'omwana we Soldier? oli mujaasi ebibuuzo ku mmeeza What makes you say that? lwaki okyogedde kano kaana kalala Yep, okay. Did you ever? Did I ever kill anyone? wali nalinze ku muntu kyogendako ekyokyogera It's a very funny question, Billy. kisese ekyo I kyewunyisa guess that's not what you... kandi wali kigolodde wakatta bameka kekaana namanda Bye. Bye, Lizzie. weeraba kangende lizi kitawaganya okuddamu naye atunulanga bomu wama taata tuula wantu bubine mu maaso ayekala omwana we naye ng'entula gyatunula entambula gyatambula How's that? kali kati andi si kabi Yeah. era taata singa ojjanga buli wiikendi nze kino ekintu ate nja kwongera okwagala amulaga mukwano omwana ono baagalana bulungi nnyo ne famire naye etteeka lyamugamba omukyala mwesonyiwe oba yakola ki oba yakola ki kyonna omukyala yasibira ku poliisi ne banninze wange tadda oba bayomba Imagine if we got a house like that, eh? It'd be so cool. ayagala nnyo omwana we babeere bulungi natuka Dad! taata obadde ki sangine yapanajua wache tunatoka pandeye kumbe waliwo ekimuli nnyo taata ono ng'alinga agala okunyolwa omuntu kati omukyala yadduka n'aloopa kumbe waliwo munamawulire kyazudde ye mwana muwala munamawulire agamba kazudde entaana ezaali ziikiddwamu abantu abangi mu Myanmar nina okgendayo byonna alina ogenda maaso nobibuuza omujaasi yadda talina kyanyonyola gavumenti yemanyi ebyama ne bakama be bamanyi ebyama ebyo kyaggwerawa n'abajaasi gye baggwera gavumenti yemanyi ansa sako n'omujaasi waayo kati abamu ku b'eŋŋanda omulongo anoonya agalina okuzuula brother wange byaggwa bitya mwagamba bya landi maini mwagenda kulambula mu landi maini oba gizikyaliyo mu Myanmar ekyasembayo bano abaasigala bansigala bakyazikebera oba bozeza abakebera kati omujaasi ono alina okukuuma ebyama bamuleka yali mukulu afande najja mu maka ge amaka ne bagamulemesa nga mumanyi embeera y'ensi singa oba waliwo ekikyamyemu ne bwatuuka mu mikolo gyonna egy'obutonde alina byatunulira ne bimujjira byatunula ne bimujjira kwegamba omwami ono ye muntu yekali ne information ku kyekyali ogenda okulaba essimu eno nga waliwo amuli bise era kino kiraga ne buli ngeri alina okubaako ne wagenda kugenda otuukako mu kabaala we yanyweranga kano ke kabaala omwana mwala oli we yagendanga omulongo kulabika nga baako ne kyakola leero nze ngula nga nze nywa nnyo era alina okumanya namugamu neetera okujja nonyumirwa nnyo okubeera anywamu ate nenda ne kubya emizannyo alina okubaako n'amawulire gawaayo okubuulira omwana muwala ono brother we kyaggwerawa kyokka talina kumala gwogera byama bya gavumenti oti
I can tell. Leta bubiri malo mutamiza alabika lwanayogera. Kati omuntu gwe bagambye nti omutwe gwe si mulamu bulungi. Ate w'otumya ebyokunywa ebingi ebiseera ebisinga kyekidirira. N'atandika obbufuula. Awo omukyala ataddemu ssente amwogezese. Kyokka eri bakanyama bamaze otuuka ab'ensangi bazze n'obo babeere banywereko awo. Ne basemberera wali omuwala. Journalism for a second and forget my professional integrity. Nerabira omulimu gwange nenga njagala mbeko ne byemmanya simanyi oba onambuulira naye ng'ebintu ebyo n'okumanya kanyama wuuli n'alabuka n'abamugezi ye n'avaawo. What's left? Byonna byamugulidde omwenge omusajja akyali soba tegunnamukwata. Of your best friend and I'm fucking grieving here. N'amuganze mukwano gwo ne brother wange eri mukwano gwasinga lwaki tombuulira kuba seetegeera munnange njagala kumanya. Going to Burma. Ye mulongo. They will never approve that. Where Josh was killed is a fucking war zone. You can't just walk in with your fucking head. I'll take my chances. So I don't really have a choice, do I? I spoke to your boss lady. Penny Shaw. She says that you're sick. Yagambye mbu omutwe gwo si mulamu. Stay away from you. Era nkwesonyiwe. Alisema namna hiyo. Does she know? Kati kye kigenda maaso sende closet one. Ebyosasula byonna abikolako. Naye mwana mugenzi oba otya neetaaga. Tujja kwasaganya nze gendayo mu miyanima. Kubanga gwe wali genza okunoonyeza bya brother wange naye tena kyokozeewo. Kangende mbone sina kyakola. Agezezaako mugaana. Nina kinyaga okubulya nyabo. How's it going? Asazo kumbe kanyama akomyewo. Got one, thanks mate. Gwe dem ng'oggyeko okunyirira ono omwami akutwalawa kati etandise ng'oku tamumanyi egyo eminyiriro nyirira egyo gye munyirira nga ffe tuli eno naye ssebo kiki yonna nankolaki bawera amaze kuwali ku mmeeza ya puulu okuwaga banne. Back without ya. Nze ngamba nkutwala ate omujasi tawoninga laba olutalo mujasi omu banange mumunzijako musajja ntuka banange mutendeke nkuba abiri oleeta abana musiriwala agenda ofuluma yafuluma ne mwana muwala itawo naawe. Come on. No, I'm not going anywhere until you... Tena jola gomala kumbulira brother wange chiche yatuukako. At the end of this week, okay? So if you want to show me this courage that everyone keeps... Kati kale ndagira gye wamuleka nze ngene nfune wentuukira sijja kulagirira. And you might want to work on your aggression. Kati tena kyosobola byonna obeera weefulamba oso okulwanirira abantu ate nga tonna nti ogenda bakolera walindese ne ba ntwala. Kale no mwana muwala yalaba abamulwaniridde epaati abaana bawala batelugira banga nkulu nnyo. Omuntu asula kasanje ayagala ogenda ate kakati bali abamuwerekera olw'empaka bagezaako mukyankalanya omugaanira mbukubanga ogenda mutwala ekitemu. Ebyo nyini omuwala bye badde akayanira waliise ne bantwala ekasanje nze saalifudde ku nzikiza yaawo. We've got assets on the ground in Myanmar. Kati ogenda okudda ewa meja ono yamugandi bingi wegambye omukazi ate kati woogenda muze ate sigenda muyamba kiba kibi nti ebya Myanmar tajja bisobola muleke. You are. Oh, and the governor wants to give you a medal. Gwe kakati oweyagala kufuna mudaali ogenda gufunamu ebyo genda naye nga amateeka tegakukkiriza kuddayo. Afande ayina ekyamu omusirikale ono. Bring him back. Alina ekyama ave wa mukama we kaputeni akuba oluggi lwa meja tuzanyisa abasirikale ba field nga alimu katwewungu oda tezikkiriza naye omuntu asobola okikola. Gwe n'omuwolereza buwolereza ekituufu kye kyaviirako mwana muwala ensi ono. Baatuuka mu baana ne bagamba mutulagirire awali Ssaababanda tugenda bakuuma mwe mutulagirirayo. Baafuna akabijja k'abaana be bakema
biri byo twalira byeko nga ina akabinja ke baake maaka abaana naye kati agenda otuuka eno wa family ye. And I thought I'd change things up a bit. Olunaku lw'omwana omulaba lwo baalumuwa ng'alina okumulaba nga weekend etuuse. Naye nga takyabeera na mukyala we. Okuva ne bamuzuula nti omutwe gwe alibanga guliko ekikyamu gwalibanga guliko ekikyamu. Boring adult. I am not a boring old man, thank you very much. Omwana we yekka gwe yabeeranga naye obwongo bwe ne bubanga obutereera. Hi, Mark. Omwana we yabeeranga naye obwongo bwe bwalinganga obutereera. I'm cooking Thai food for a friend. Tugenda maaso Bukedde TV2 nabbingwe gye tuli. Embeera eno yamutereezanga nnyo nga yogeddeko n'omwana we. Kubanga famire kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eri ategeera famire yenna. Ku luno omukyala yamuyita ni janguke wange ye muwala omulongo nayita omwami olwo n'alyoka yeesaanika munda bulungi nnyo esaati ye najja abeeko ne beeyongera okumanya n'omulongo ono. Banneebale nnyo banneyo kubanga onjiyiriza toyingidde obiresaawo banne tomanyi nti nno olunaku lutuusa olwabaagalana. Mwana muwala kwolo yakyaza omwami ono abenga naye banyumyako atanasimbula. Mu nkola ey'ekizungu okyalewo omuntu n'okola ne ku by'okufumba gwe omugenyi ngambye ya kizungu oli lajja kubeera nga abantu oyingira effumbiro ly'omuntu n'ogenda ogwa kunva n'oga mama. You let life punish you so much you forget the beauty. Nabwa mune nsanyusa nnyo embeera z'otandise okunzizaamu era otandise okuba nti nno onzijukiza sirina kwerabira bantu bange be nali nabo mu lutalo. These bracelets for me, but they would tend to break. Namugala akantu kano kalina akalala akali ku mukono guno naye kasalo ne kasigala gye kayagala naye nga nali nkaagala nnyo ate okusinga ttatu eno. Bino nno yalinga abyogerako nnyo ng'alina omugenzi yaga nti oli yafa Landi Mine yamusaanyaawo ono ndina edda njagala okumanya Landi Mine yamusaanyizawo saidi ki bw'atuuka uno n'atabuka kubanga alipoota eyajja ndi waliwo abasirikale abaasigala olwa Landi Mine ezo. Mission yali nti bali balina genda ku Landi Mine ezo okuzigyayo mu Myanmar kuba zattanga nnyo abantu ate ng'olutalo lwali luwedde. Ever since we were little kids. Kale no bambi omulongo ne yatandika okunnyonnyola tenansonyiwa ssebo okubanga ngenda maaso n'okulemerako ku nsonga z'ogenda maaso n'okunoonyereza naye omuntu ono kuva nga tuli bato ffe twali balongo kyagezaako mutegeeza tikakati bw'oba nti oŋŋamba nti omanye ebigenda maaso buli ngeri olina okubanga oli mumalirivu ng'oyogera amazima gonna. Sina kyakola nze zembuulira awo manye ebyo njagala ne mangu nagambye ngenda nnyo acoka ziririziro zigenda mu nnya anti zinnayisaamu n'aleeta akapima essaawa n'aleeta akapima obudde ako kasobola okukakasa ndi nnya ne kakukyusisa n'ogamba nti twagambye ennyo ez'okumakya tewanfunye. I don't know if I can live without him. Simanyi we naabanga sina brother wange. Ate ono eri mukwano gwe best friend oli yali sister ono babirye oli omwana yali kato. Kati best friend kimuyisa bi kuba yali close friend we. I've been with have all actually turned out to be liars. Simanyi ngenda gezaako nga wensobola okuleka nkugira nkulabika nkutuusa mu mbeera eyinza okulabika nti ekusanyusa era kambenga mmodo bwe mba njogera naawe. Kale nno omwami ebimu ku byamugobya mu kooti era omulamuzi yakikaatiriza nnyo naye genda maaso. Sasa hiyo mambo hapa najua ati kwa koti walisema mimi hapa nakwenda mara ngine kuongea na wewe. Sasa makati walipita mimi siku ile nilikuwa mimi nakwenda kuambia kwako ati mimi hapana wezi fanya kitu ga ogenda okulengera agenda masabuza bamugamba bintu birala nnyo byennateete ate ayogera byewakaliga wabula ono omusajja yakutula ekibaawo kino basajja bakutula kino ekibaawo kyolaba neba nemazima muswale kuno kino ekibaawo bwebaali bagenda maaso ekibaawo kino so nga munewebuzabuza esaawa etuuka ngo ino hiyo mambo walisema kwangu kwa koti mimi hapa nakwenda fanya kitu hizi mara ngine. Sasa kama mimi nafanya kitu hizi sangine utapata zobatabuka anjifune kale omulongo
yakola ekisoboka kyonna kuba ono yennyini yamanya ekisembayo ku brother we era mwana munene yeewaayo ekkubo lyonna lyonna. Musajja ono amateeka galagira talina kuddamu kulabika nti abeera wegamba era firimu egenda mu maaso. Omwana muwala ono embeera zonna zonna yagenda mu maaso n'okukola ekisoboka kyonna, naye nga yerabidde ekyaleetera omwami okuba nti amaka ge gasazibwamu ne bamugaata olinnyeewuwo. Ekkooti esobola okulambulula bulungi nnyo nti oli kuweka 10 kaakati 14 z'okomako okulabika nti osemberera awakaawo. Genda okulaba alinga gwe baatuga naawona ekiso n'akola ki. Pega musajja ono yali komando eyabonaabonera mu Myanima. Eyo Myanima eyogerwako mu byafaayo zizo zimu ku nsi ezikyasinze okubaamu ebikolobero by'olutalo. Alinga agenda okutugoma n'abandi ate etteeka lyali lyamugana okuddamu okubeera n'omuntu baagaana oli oba abantu bonna. Hiyo kitu ya Myanima hiyo mitamwambia kwako kesho kesho mitamwambia kwako hiyo vitu ya Myanima yote ya Bama yote mitamwambia kwako. Wakati ulifika fasi moja alikuwa huko kwa Bama huko kwa Myanima huko. Sasa hiyo mambo tutaelezea kesho. Kale mwana ono nalabika ati embeera zonna zonna zamufulira ddala embeera enzibu ennyo ng'agamba nina okumanya ebyama. Naye nambulira afande bw'otambulire kesho mitamwambia kwako. Kumbe musajja atandise okujjirwa ebintu. Omusajja bamukana ayagala ajjukira ebizibu byeyitamu. Omwana muwala tabakubizibwa. Wacha aduiko. Ekkooti yamugamba toddangayo. Kiki mulya banange muli beena babukazi bebasiri yayogerako abalya. Omusajja ekkooti yamugamba toddangayo n'ogezaawo bigwerawa. Mu nsi ya Mukama muno waliwo ekitonde ekigamba nti kati we luba lugendo bwe luti nga lwakutambuza bigere. Okakasa nti nja tambuza ebigere nina kulabika kandi ziremu n'engatto. Tebalagamba nti nno bagambye ebigere ngo lyalowooza nti nno kutambulanga otambula butambuzi ne kakondo. Kale nno omuwala yagiriza embeera yonna yakkiriza egenda okubaawo esoboka ebeewo, naye nga alina okumanya okwalagana ku brother we era nga ng'ogyeeko n'ekibasi ky'abalongo. Oluganda luba Luganda era omuntu agenda maaso ku famire eno okubaako nekyatereeza ye mwana olunaku lwe nga lutuuse okulaba ku kitaawe. Bw'aba ku mulyango alengera waliyo abamugamba totunonyeeko watulekera ddala eno bumbula n'otusindika. Alina gw'alengedde. Omusajja ono mutwe mulamu mujaasi alengera emirembe. Hapana kwenda kuja Magombe. Tunagoja Magombe iko na kakukaa hapa. Nataka kuja Magombe. Sisi tunagoja kwako hapa na kuja Magombe. Kwa nini mnataka peleka mimi? Mimi hapa na iko Mrambo. Tena mnataka peleka mimi Magombe. Wewe unataka peleka mimi Magombe kama nani? Kuja twende Magombe. Waliua sisi na wacha sisi huko. Kwa nini hapa na kuja? Wewe hapa na kwenda kuja. Bana mjasa abadechi. Kumba ine mizimu ejimuyiga. Sijui kwa nini huyo kadogana hata lugezigezi kwangu. Sangine kama mimi ndapata rapiki atapata tabu kwangu huyo. Hata lugezigezi tu abadechi. Tata, no. Kale musajja atubambi ekyo kyennyini kyekyaviirako mukazi ogani nedda nkugambye enkwagala ate ngugambye onkwagula. I'm sorry, Dad's just a bit sick. Nsonyiwa mukwano nfunyemu ekinsumbwa ne musajja. Mom, Dad needs me. I do. You're the adult, sir. She shouldn't have to grow up like this, okay? Era omukyala yategeeza omulamuzi ngenda mukubira tebijja kuba biti toddamu kula mwana. Akanza aba woteri n'akanga omwana ate aba woteri bava nnyo ku nsonga emmere bamugamba genda. Can't get it right. Setegeera. I'm gonna lose her. Ngenda kufiirwa nneme kuddamu kula mwana wange. What the fucked up thing is I don't even simanyi bakirinvaako ddi. Kadogo anoonya nnyo mwana. Kadogo yaani mu nsi ya Mukama Katonda yatonda ebintu ebisinga otabula emitwe nga bisinga otereeza. Mulimu ekitonde nga kyo
osanga omusajja ayogera bituufu ofuna n'akakeeka nze abakazi bantama ekyo kika kya musajja nobaba oliniize mukazi wange waatabaawo ompulira seetegeera kati ekyo ekitonde eri yatabuka n'omukyala we ng'amulayo embeera ezaalimu kati omulongo wasembera wano ono eddalu litera erikakkanamu omulongo bw'ogambye naye era kiri ekyokutunulanga lapigi tekikyuka omulaba mulimu omusajja ayimirira awo n'okyogera nga tali mu uniform n'agamba oyo mujaasi ng'ayimiridde awo Except this one for me, it was personal. kati ensonga enkulu yiino That was one of my old commanders, an evil bastard. waliwo omu ku bakomanda baabwe baali balina era nga komanda oyo y'omu ku baali bakyewaggula abaali baamala okuyingira eri mu Myanmar abaali bakolagana n'abamenyi b'amateeka bagenda obatuma ogenda ku mission ogenda okuleka ndi banoonyereza amenyi b'amateeka ng'amaze otegeeza bakama be nti omuntu gwe munsindiseeko mumanye ekigenda mu maaso si mwangu yaduumira abasajja b'e Bama ye musajja omu ku bakomando be nali neesiga singa tuba tugenzeeyo kyali tubeerera ekizibu okudda ffenna oba si kyo mission tuyinza okuzza omutwe ne tutaleeta muntu yennyini singa tuba tusobodde kyazuuka ni mu Myanmar gye bali bagenda abasajja bano aba Myanmar baali bakiririza nnyo mu komando ono yali yava mu basajja bano era yali yatendekebwa mu America okujja okuleka ndi akola emirimu obulungi ennyo mu Australia. So you penned it? Hand of Fatima. Bad juju, boss. Tulengera ekibinja kino wekyakigenda maaso n'okunoonyereza nga kimanyi bulungi nnyo nti amenyi b'amateeka banoonyereza komanda waabwe yali omu ku ba elite bakanywa musaayi ba special forces balinga nabo. Hey, it's the luckiest charm you'll ever. bw'oba otidde kano kamukisa kankakuwe kakwate A lizard. tokasuula bw'oyambalaako emmundu ne bw'ogireka omuntu ng'akuwa assuwalensi oyinza okuwulira n'ogamba bizinesi iri mu nsi oba oyagala okukakasa assuwalensi mu nsi tuuka kwatunda ettegula agalino ndikuba wansi netitayabika otwala loole abawo n'abantu abagondagonda naye ku bino ebya sikulapu omwana aba yasuddewo ekitundu ky'omusumaali gakudibirira nga lyabise baali bayita mu Ranman Field mu Myanmar naye nga bali batendeke tulengera kyava ku ki omulongo ne komanda waliwo ekika ky'ensolo z'owulira ng'otuusa awantu n'omanya ntuusa wali amaka g'abantu kubanga ettale teriba wala. Lwagguloggulo Goats for dinner, anyone? terigo balaba nsolo zokka twongere tuzuule zitambula naani mulungu yali ategeera muvu zonna ez'ekinnamagye yeyo mulungu kato we yatuuka kato ng'obwana bubalabye obwali ku nsolo zino. It's just kids, man. Why don't you shut the fuck up? Wikito sirika bana bwana I know where he is. nze manyi gy'ali The Australian like you. gwe munoonya manyi waali For omanyi omwana okubuulira jangu ndagoba omanyi buno bwalaba giwunye nti afe atubonyaabonya kambalagirire gy'ali. You know this man. omanyi omusajja ono Where is he? ali luddawa what's up, Craig? Follow up on there. kainakaga nti kyogera kyona tujja kukuuma No, Gano, Namio, Kakwe. kusuubiza tujja balwanirira twakuume The fuck is akamu kaagana mu lwe waabwe ono n'alwogera okakasa ntegedde mumanyi kyali. What's the point, boss? Do you know this man? omumanyi omusajja ono Mr. Baldy? Mr. Body What I tell you? Just because they know who he is doesn't mean they know How about you shit. shut the fuck up? wekituusirika Can scare him. Hey, I'm not gonna scare you. No, they're fucking scaring me. otise omwana okwogera ye mwe mbadde ki
Do your fucking job, you understand me? Abagamba tomutiise sauti gyakozesa omwana abaamu amagezi tayogera. So these kids are walking fucking landmarks. Akamukatidde. Listen, just keep. Akamukatya. Fuck up, Josh. Waba omwana agenda nonga titegede. Lekayo. Bana ebyali mu kyemba. N'akabikula. Ekyo kibi. Stop! Emundu ewuliddwa. Omwana akubiddwa ono olw'owugiramu ati. Komanda yakuba. Tekyaliko ku mission. Buddy, tell me the truth. Do you work for him? Ono yalina okwogera. He's scared. Oli afudde sijja kwogera. Ate abaana batya. Ate abaana roho ebeesibye giba giwunye. Musooli sijja kwogera. Mimi hapa nakwenda uongea, mlimaliza rafiki yangu. Makati nilikuwa mimi nakwenda ongea, ulikuwa kwa kali kwa sisi. What have we done? Why? Oyo mwana si wa kuogera katika wakati tulindaba ulide ebyasi. Nedera tombulide kyakato. Kyokka baliko baali batuuse nga kati alina okumunyonyolanga omuntu we. Nawe mbulire ebyakato katoyo gwolaba ali muzibu. Mpozi ng'okyaliwo naakunyumiza. Tayagala muwala agende. Ate nga n'okunyikiriza kyali kizibu okunyonnyola. Kati bano baasali bagende maaso n'okunoonyereza. Ddala omuntu ono kiba nti ddala omwana aganye otubulira ekituufu. Tuzuule akawabadde abeera. Tulawo batulina gwe tuyinza okubuuza atuula ebya Mr. Poti. Naye nga bali basoose ekkuba akato akamu. Kati ekyetera kano akala obutayagala kwogera. Bone bagenda nga bakatwala okusinziira akawe kali kavudde. Say, come check this out. Bagenda tuka mu kitundu nga n'abaana adde baagala kuyita buyisi bajje nga batuuka butuusi. Kati obutabaawo bw'abaana bano bwabawonya okuba nti baali badde ate tebatuuka ku kino kituuseewo. Lwakuba ali mu butanwa omukulu yakuba omwana omu. Nga ne bakwata ku mwana ono amukwatako ennyini yasse munne nga tayinza mwagala. Olutalo lubaamu ebintu binnyinyi eby'ennaku. Omuntu ebimutuukako n'aguma kuva nga kyali mwana muto. Omukulu n'ayongera guma. Wadde walongerya ddwaliro ate batiddewo bantu ba bulijjo. Tuyongere maaso tunoonye abalawa ekigenda mu maaso wano okusinga etunaabeera ffenna munda. Mulongo alinga alina omutima ogwatuliranga ennyo kwegamba nga alina omutima ogugwe ogw'obuzadde. Lwakuba musajja atu yali akyali muteera nga tanafunayo mwana. Naye ng'omutima guli gwo gubeera kwegamba omuntu gumulimu. Kaana kano kayinza kumunye ne kawulira ng'egubye n'etukula n'eddugala. Kutuuka eno okulaba abantu baako nga baafudde ate ne kibeera kirala nnyo. Escape and Evasion esinema giringa Salongo Jingwa katandika batansi Bukede TV2. Thanks. You seen this? Miyanima. Oni esquad y'abakanywa musaayi Elite. Bakozesanga nnyo singo. FFO fanya fujo one. RMG. Hey! Sona yeye. Maje. Where's that kid? Yukira na gari maje. Kidding. Gwe. Utalo lwadu lwabakanywa musaayi. Basajja bebakire mundu nga akuba singo.
mu mbeera yonna singo Find us an exit south towards the train line! komanda twende singo opanga ku basajja mu mbeera enzibu ng'akyakuba singo osanga talina bugumiikiriza n'asikamu karapidi abo singo okutuuka akaana Fucker, what did I tell you? Well, she know. The kid's with us. nagambye omwana ajja kukwata emundu Oh, ono she stand down. Then there, adore Jala. You're dead, kid. teeka emundu wansi Drop your weapon, kid. Well, she stand. teeka emundu wansi Fuck this kid. kubano kwe kuli yasse munne ogenda okwetegereza ogenda okwetegereza akaana kamusuna ne kadduka kamusuna ne kadduka omulongo munne yatunulira amagye gano ogalaba atunulira munne n'ataliko omujjanjaba nga akumunyonyola okusinzira ku mbeera ero ne yasaba sigareeti ng'abasajja babbama babakuba ate nga naye munne yali akubiddwa yasaba sigareeti ono ng'alaba yayinza okukola ekisoboka bo baba bamanyi n'alaba baddeewe mwana walaayo ofuddeyo nnyo genda sijja kulolotooma mwana okoze ekyokoze genda omulongo naggalawo yagenda otuuka nga banne bonna obusajja buzze bubalemeddeko embeera yayolekera ng'abalala bali bubi abalala embeera balaba lugenze nga buli kiwundu kyatunulira ku mujasi we sigala nga okinyiganyiga kireme nfulumya nnyo musaayi okipikaapikamu awo amagulu gasitule tugire endabe nga nkutwala abaserikale bonna babakuba abasinga ne mukwano gwe naakuba omulongo kale mukuvaayo wano embeera gyeyolekera paato nga zikyali nyingi ez'abasajja ba miyanima bano nonsense ekiwundu ono mukumwetika atalinga eyakireeta obuzibu ogenda kwetegereza ekiwundu kyongedde okufuuka ekizibu abaduyi bongera kujja nkoze ntya okuva wano webale nnyo waneetise naye awasembye kale What do you mean? You shot him? He was gonna shoot the kid and I couldn't let him do that.
and stretch. N'amugamba munnange yalabye nti nno omwana yamukubye naye amazima gali nti nze namukubye nga sigenderedde ye ku bukugu bwaliko yalabye ng'omwana yamusunye naye omuntu nze namwekubidde neekanze emundu ogenda okumasuka n'enkuba omulongo nekirekandi afaana ono embeera yonna yonna erudde ng'emusumbuwa bewa tugenda maaso gyamuwunyira nga mukama waabwe yali yewaggula amuguddeko mission ki abakukulira baduumira amusinzirawa nga babuuza tebamanyi nti oli yali baddeewe ne yali omulwadde ne bamuyisa bubi laba yali baddeewe yadamuyanima babuuza kyebaja okukola lwaki muli wano We're not military. We're Jots. You made a mistake. We're here as part of the landmine observational team. n'amuganda omanyi mu mirimu tukola ensobi naye ekyatuleeta kuleka ntunoonyeza landmine eziri eno You are not military. tetuli bamagye bapangisa bupangisa tuli bamasenale temuli magye Major Payne. n'amuyita erinnya n'amuyita nerya mukama we eryabatwala Major Payne That whole battle experience. okumulaga nti no eri ye munne teweebuzabuza nti omumanyi So she's still sending you spooks out, or is she retired to the country? omukyalo oyo akyagenda maaso n'obbawa ebiwalagira ebyesitegeera ebyanzija gy'ali kuba kati alemeddwa okuleka nti nno akkiriza bateekewo omuntu omulala awo I told you we're Jots paired with the UN. naga nti emirimu gye tuliko gya UN saagala ogende mukama waffe yatusindise saagala ogere kirala tujja kuwa ebibonerezo mpaka ng'oyogedde mission yamwe entuufu mission kyeno ebibonerezo ate kyekidomola kiba kinene lwaki muli wano okolola ogunene akatono n'okolola buli mbeera zonna Really love about this country. bakwata ku muno mutulugunya gwe n'obanga eyateredde Will it? It's the rain. You see, it washes away. okusinziira ku mbeera zonna zonna nga bwe mmanyi embeera zammwe toyinza kumala gwogera nze manyi You see, olaba yali munaabwe peace. You're not a man of peace. nze manyi gwe ne bakola batya gwe toyinza kwogera nga ggwe nze nkutegeera We're very alike once. naye manyi olunaku olumu ŋŋenda kubaako ne kyenkolaga oba nkikole kati nkulage nti nkutegeera Why don't you just shut the fuck up? lwaddeyo tosirika okusirika gwe twakutteko amanyi obusungu ono waayinza okubaako ne wagondera See that scar? olaba enkovu eno See? You know what I call that scar? omanyi wegiyita I call it Seth's conscience. kwegaye yamuleetera okuba nti aguma byagiyita Seth and I, we played the same game you're playing once. Just the naawe olunaku olumu jakeera obeere mu mbeera nga gyendimu kubanga onsobedde mbuuza munnaagwe tonyega tomanyi lwaki navaayo eyo ate oganya kumbulira babatumye nze oba batumye basirikale benkolagana nabo But you know what? kati omanyi Seth didn't fucking shoot him. ŋŋenda kuleka nti nno nfaafagana naawe kubanga ono mukama mmwe mumanyi tayinza kwogera Let him run away. tayinza kwogera naye kwatako ate ayina engeri gyagondamu Little cunt and his family trying to smuggle opium out of the border, and we fixed him real fucking good, didn't we? nze eri nali mbonabona nesene ne kati eno ku boda nkukusa kino kyakabya ekyeno temuyinza kunzizaayo mmwe What happened if you hated here so much? Why'd you come back? komawo tukwetaaga osobola okuleka nti oterera bajja nakwongeza omusaala nze ntegeka ngeri gye naagabamu omusaala ate ontwala kunyongeza musaala 16 will put that to the test. What do you say? bamulimbalimba ebisoboka byonna olimba afande ona danganya afande
So fucking pretentious. Hey, you came here to kill me, you prick. You think you're better than me, don't you? You are fucking piss weak. Why don't you join me, Seth? What do you reckon? Brother, I am nothing like you. Nze manyi buli ngeri wenakwatirako buli ngeri. Bodi ojja kuntegeera. Well, if that's true, wekyonga kyekyogedde okunkola. You've something even worse. Ebibyo wasigala eri n'okkiriza okusigala ku musala omutono. Negamba ojja okole n'ogaana. Behind moral vanity. Ye akyayira ddala okuva ku bantu be yali akolera n'asala afuka ekibanda. Kati ate ozonyingire n'eno. Ne bakwata mulwadde. Bamanya ekimugonza. Akutte mulwadde. Nja kutta. Kale muveeko musibe wali talita lugezigezi ojja kunzita gwayine mu mundu. Ekibonerezo kyali ng'obeera buswa. Bibonerezo yayina empaka. Njagala omukoleko nkuleke bw'otamukolako muyimbi mu lugenda. Maliza ye. Maliza ye. Wacha mimi nasaidia wewe. Panataka maliza ye. Simple, mate. You either kill him or you both die really, really, really fucking slowly. Commando. Embere yadirira tiyali nonje. Kyeyagezaako kukola. Kyeyagezaako kukola. Ogenda okulala b'ekkomera lyabwe. Aliwo ali amumanyi totoloka baatutendeka totoloka. It's all about the suffering, really. Omanyi omuntu okubanga akoze ekintu ekyo nga mwabeeranga mwenna. Shit. Yamanyi kyayogedde weyogedde ojja kunsaanya nzezeka nze nkimanyi ojja kunnyanguyira. Afande yakulira okumwekuumira brode. Yamwekuumira. Kenva wano. Ku bantu mwenna be baasindika nnako babiri mweka nena bakuuma nnyo. Aduula nakyekuduula yenna. Musajja wattu yatunula embeera gye bamutaddemu ne munne ekiwundu kye kyamuyisa bubi ddala. Kwegaya ekyokulowooza ekyokukola tekinnalabikako n'akamu. Obwakabiwa okuba abamukubye mu mikono bwe batyo obulwa nekyozaako mazima. Kiki olowooza ekirina okukola? Kubanga okusinziira ku mbeera ye wattu bw'atulala bantu talina kyakkola onaga nenebaza Katonda okuba ninsobodde okuba tebanzise luli otegeera kyoliko. Yamanyi Katonda essaawa yonna era abaako n'engeri gyakuyamba naye nga bali abasajja babayisa bubi nnyo. Bannaye balugenze emikono bagikubyemu ebituli. Gwe bw'oba olina ekikomando kyo nga wejjako ako akakuyonka baakakubya emikono mwennyini. Amazima embeera nayo nga nemufuukira ddala nzibu nnyo. Agamba Kilichi eyibanda. Agamba Kina Saji. Balijjo no mwenna mugamba ki eyo? You know I went like it. Kyonna kyonna waliwo wootuuka nga mazima olina kuleka ni weerwanako nga woosaba ne Katonda. Basajja balina amakomera. Omusaayi gye goma okutugwamu balinga bagala otusanyawo empola. Ono ninze naye wemba ngenzi kuba nze bampisiza bubi ate nga n'ebisago. Ofuba nnyo n'olaba nga munnange obaako n'engeri yonna yoyinza okuba nga abantu bange obategeeza woliva gwe oluwonye.
Otuzza otunyogoga nga tulimu ebinoso. Tandika. Toyinza butawogana kuyita bakusibye. Nga weesikayo. Akatema kajjaako mu kyama. Kuba wasembayo wano waliwo obusika obunyama. Labalo. Oyinza okuwulira obulumi n'obangaase nga alaba oyinza okuona akagere n'obuukabuuka bali ne bagale bannange lukoda azina mazina kyago. Genda okwetegereza. Embeera gyeyolekedde. Mister! Thank Christ. Omwana abadde ki? Kale olutalo lubaamu ebyokuyiga bingi. Omwana ono baakuba munne mutanwa banenzi ndeese muguwa tebankyanga naye nga gino emikono gikwata omuguwa mpozi ng'ekituli kyokwata mu kongoli gyo n'obanga avaayo ate ofubutukirayo wali omukulu obwedda waakulingiriza. Baaboganye nga beesumulula jjukira meyanziza sente zange ssebo. Tugenda maaso okwetegereza akalevu kalevu jjukira emikono yakubiddwamu ebituli okwata bwota. Agenda otuuka okunona munne. Agenda otuuka okunona munne. Sajja wattu yagenda okuddanga munne jjukira yali ayina ebiwundu nga n'alaaliza ddala wali oli eyamusibye obwedda waatudde. Ng'omujaasi yamanya ekyatuuse ku munne. Kale mu kuvaayo omwana ono olaba engeri emikwano gye gisangibwamu woosuubira nti oyinza okufunawo obuzibu ennyo ate oyinza okujja omukwano gw'otayinza kukkiriza. Omwana oyo waakubye mukwano gwe kyemuvuddeko n'amusiibula. Omwana omutayinza okunnyonnyola olutalo ne babuuza abantu abakulu mwe mwali muli sayidi kini olowooza ffe twali tuyinza okubeera omwana eyalingizanga nze naye nga neekwesa eri. Embeera yonna yeyitamu yagwa ku badde babikulira. Sebo Brody Mukama yeebazibwe nkufunye n'ontegera nze nkulumbye. Kubonabona kwange mikwano gyange engeri gye balugenzeemu byonna obirabye naamufumita ekiso maje 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 maje. Training entufu gye batraininga amaje bw'ogifunamu kati ni nga naawe oweereza gavumenti nfuna bulungi. Kati mwana muwala wayongedde okutegeera ebintu byonna engeri gye byalimu. Omusajja yogedde amazima gonna kuba buli gyembeera gy'abeeramu ng'alinga atabuse alinga akoze eki enfa mikwano gy'engeri gye baafaamu. No, you lied to me. Wanimba. You should have told me that before. Wali kimbuliriddewo. Tokagenza omugamba amazima nti ekyasa ekyatwala brother wo amazima nagenda okizula nga kyava mu yange emmundu okusinziira ku mbeera yali eriwo
naye ng'okusooka nali ndabanga omwana yali yamukubye kyokka agenza okimugamba nga mu kiko ekyo ate ayinayo bwe bamuyita kati engeri y'enjawulo namuga toddamu okusuubira embeera yonna yonna egamba nti no brother we gyali ekyo kyobeera ng'okimanyi brother we taliiwo brother we yafa. Escape and Evasion ye sinema gisosezza era nga tuli eno tuliko Ivory Bana Bingo Salongo Jingo katandika butandisi tugenda kweddako ssanyinyini era ngegenda kubanga etandikirawo yasobola okukozesa amazima nannyonnyola nayogera amazima nagali munnaye sagala twerinde yadde atabuse kuba kiri kyo kyali kimuyisa bubi. Abantu olina okubikira abantu baabwe ekyamulongo kyali kyamulema kuba yali mukwano gwe nnyo nga neŋŋenda ye yali emulemeseza oterera buli ebirowoozangako ebintu ebyo engeri yokka gye yawonamu olutalo naye wagitunulamu n'agijjukira alabira ddala ng'ayisa awantu awazibu otalabanga. Meja You have got to be fucking kidding me. Naawe olinga nsaagisa ononye ekyeno leero. Having a bit of you time. Yeah, why don't you come on in, eh? Ate obadde olazeewa nakomyewo nagenze nkomyewo bukomi obaddewa. The bodies are in transit now. We are bringing them back. Naagani muneesanga lugende mu maaso nakukola ki oba kukola ki baasobola abantu beeri okuleka ne bakuŋŋaanya abamu ku bantu baffe baali baasaanawo era ng'entegeka eriwo yakuleka ne batuleetera ebyasigalira by'abantu abo omuzibwe eno ku butaka waffe. Kakati wangambanga ne beggamba omwana muwala kintu kyonna kyonna naye kakati buli ngeri mugambye amazima saagala munvunaane nti oba ki ndabye nga nze kirinanga ekibonerezo li eri mukwano gwange ayogedde amazima. My job description doesn't end with a mission. What is your job fucking description, huh? Mwangano ogenda okuddayo okuleka ndi nombaako ne kyenkola ogenda okuleka nti tusala amagezi tulete mayiteezo kati abala bazireeta ate mwanga maaso ogenda baana engeri gye bafaamu kati bebiki ebyo mission yali agenda kugubya landmine kumbe abakulu bali balina ekyama nga bagaliyo kyewaggula brody eryalina okuleka ndi anoonyezebwa kyekyama kye bagamba komando ono abaana bala kye bali batamanyi era bagenda otuuka okuba ndi batuuka mu buzibu nga beewunya ndi owaayi ate waliyo n'omuntu omulala gwe tunoonya brody ate ffe abasooka okunoonya landmine n'abaga kati mission temuddamu kimbuuza kyekyo kyenvula alina obutakkanya ne mukama we. Sikyasanagere kubeera na mwana wange olw'ensonga natabukirayo omutwe seetegeera mikwano gye egyafa mu ngeri gye sitegeera bamusindika ku missoni ya landmine nga alina okugamba abaana nga siyaasa eriwo enkulu yagenda kuyimiriza brode kyebagambira mu kkubo. Waliwo ekintu ekiba kikuyigga mu bulamu bwo nga kya buli ngeri buli kiseera olina okuba nga okigumira naye kazi ni kazi. Waliwo ekiruma muli agakimuluma ojja kyesonyiwa kyonna kyonna kyowulira ojja kyesonyiwa. But there is help. You can find a way to survive this, Seth. Namuga byonna byonna tulina kyoyinza kuddamu Seth ekyo kyekyo amagye go gagambye kyekyo. Soldier. Soldier. We never trained you to be a victim. Yaga tetwakutendeka kubeera nga ate obeera buli ngeri obeera ogendera mu mivuyo twakutendeka obeere ng'olwanyisa emivuyo. Yasigala nga teetegera musajja wattu kubanga alaba obulamu bwe bwafuuka kirala kyakoze akikoze. Let's do this motherfucker. Agenda okulaba gimulumbye emizimu. Let's do this
us already. Kila twachukwana na munumba lumba bisali munumba lumba ngeli munumbe ngeli munumbe. Kiricho kiganye. Tekina mufaako. Ekimwetaaza famire ye. Jimulumba temugimukiriza kwebaka. Jimulumba mu mbeera zonna. Sebo. Let me forget. Nange sebo mukulu sebo n'omwana mikwano gye bwoya tulinye amagombe gira tugende. So this rain. Mizimu gyamusumbwa nnyo. Fucking mud. I failed us. I'm sorry. Yannyonnyola banne embeera. Sorry. Yateeka mu kino mu nsonyiwe. They didn't sign us for this. Nange nali saagala kibire bwe kiti. N'abeetolodde mu nsonyiwe bannange. Mu nsonyiwe sikyateerera n'abantu bange. Nammwe munonaanona sinnatuuka genda mulindiiko. Era mukwegayirira kuno. Bwe mba mulaba ndi mukyamu ddala munsaanyeewo. Kubanga si kyekyali ekigendererwa kyange. Era ogwakkirizanga gwe gwamuviiranga. Kitegeeza gikyasigaddewo giba gikyalimu okwemulugunya ne gikkiriza. Mugende muwummule muneesonyiwe temugenda mu maaso nakunumba bwe mutyo bannange. Saakikola mugenderere era ebyalema byonna nga komanda si kyekyali ekigendererwa kyange. Ng'omuntu yasobola okwekandi akola ekintu ekyo era ne kimuleetera okuba nti nno atabaamu akabemberezi. Bwetyo bwegenza tetugenda kukiddako essennyinnyini. Bwetyo bwegenza ate nate tugenda kukiddako essennyinnyini.